Kasuku finally havuddeyo neebaza Eddie Kenzo nti munange weebale kunkuba ate woba osobola jangu ddemu okubira eddala banaye Kasuku muyina amaaso awo era nga n'ebya Eddie Muto wamma nabyo tebinnaba kuggwa era ng'olunaku lwali bali batuusizza olukiiko wali e Makerere Kavule tebasobodde kulutuulamu olw'ensonga ya security ebalemesezza ebadde yeetoolodde ekizimbe kya Nuupu kyonna. Mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era unyigene notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyowe okusabirako mu mwina brade abakosefu tisaba isa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashrafu Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa munange sigenda kurisa era nga nkubuza butereevu paka bwa Kasuku live ono kivudde ddaki oluvannyuma lw'emyaka okuyitawo nga Eddie Kenzo yamusabula namukuba kate yeerabira ewaka munange amaze n'amwebaza mugambye bannange Kenzo Tata Maro bannange weebale nnyo tatale weebale nnyo kunkuba okuva wankuba nze munange sadda amabega neeyongera weeyongezi kugenda mu maaso kino nno mwongere okusiima ku bantu bannange ababakubyemu ate ne mututumuka abaana batandisidde okugamba mbu n'aliyani sikini aveeyo yeebaza nko palaso kubanga naye yamukuba oluyi okuva yamukuba oluyi taddanga wansi ayimuka buyimuse kugenda mu maaso akatambi kalina mu maaso wano nga Kasuku ate si yonna awo yamanyira Kasuku era okuva olwo siddangayo mabega era nze eyo incident sirina kyenjeevuma I have nothing tenswaza sigamba nti oba kyoba awo lyeddaala eryannyinnyisa okunzija mu bana abalala bonna abaali awo biki so kyebagaa nti buli kibi kibaako ekirungi era abamawulire bajjaawo abamu ne basagambiza biki okuva olwo siddanga mabega ate abalala baagenda baabula ku luyi lwa Palaso kyenyinza okugamba kuba nzijukira wiiki nnamba nabeera ku gataliiko nfuufu wiiki nnamba nembeera ku gano gaita agembobya agaberanga ku ennaggulu wali bantu nga banoonyawo zi interview jangu in fact nali ekintu ekyo nkirese nga ngambye kankireke bakyali bange ne baŋŋaasebo wanno ekintu we tulina okkikwatira kati aba Uganda Human bw'atyo munnaye Kasuku yeebazizza Eddie Kenzo amugaye munange taata oba oyagala kukomawo okuba jangu ate kati leero kubira ddala ndowooza olabye mwina abantu mwagamba Eddie Kenzo talina mpisa akuba atya Kasuku mu lujjudde lw'abantu lerere bwe mumanyi kyo babaali babipanze naye munange tuyige okusimako abantu abatukoledde ku bulungi omuntu wakolera ekintu ekirungi vaayo omusiime olengera Kasuku avuddeyo neyeebaza Eddie Kenzo naye ebyo nga tubitadde ku bbali kubuze butereevu paka ate wa Eddie Mutwe banange ebintu byeyongedde okutabuka tukyasimanyiyo yena bamukubye amaaso gonna gajja musaayi katoba yafunye ku bujjanjabi ate nga ani abo muwadde naye nga mumaaso waliwo ngenda kubanga ate mbatuusaako Obumalukiseka naye ayina byagamba munange deep politics nina kubanga mubalekeraako nenga jjuki olunaku lwaleero badde balinayo olukiiko wali e Makerere Kavule naye munange security ebadde wali wamma tiyagasaanyose kwegamba byo kamutwaleko mu deep politics basooka ne batusindikira omuvubuka n'avuma Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka mwamuwulira naye omuvubuka oyo ng'amaze okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda yasemba yagamba Munyarwanda Abanyarwanda mpuliriza enkeera omuvubuka oyo nadda bwe yadda yagamba nze sirina Munyarwanda ndi muki Munyankole owuliriza olw'okuba ddiiro baali bagisse balina omukwata okulaga nti at least obuyinza bumukolako ne bamutwala mu kkooti bwe bamutuusa mu kkooti mu ngeri gye yeewozaako yagamba abo batugamba okutugoba mu Uganda fabaki Abanyarwanda jukira yasooka kweyita Munyarwanda ne bamala ne bamugamba wabikoze bubi nadda naga ndi Munyankole lwaki nti baagala kutrappinga Banyankole mu luno lutalo Museveni anoonyayo bantu bamuwagira nga bamuwagirira ku bwereere sente takyaziyina zisasula buli omu tezimala
kiki kyakola ayagala at least fe tuyimirire tugambe tulwanyisa Banyarwanda kati n'Omunyarwanda atabirimu aba agenda kwegatta ku Museveni lwaki kubanga be tuba tulwanyisa yensonga lwaki eyo kadi twagigoba kati sawa zino bali mu kutrappinga Abanyankole era baagala kututemamu kubanga Abanyankole babadde bakomerera Museveni ennaku zino nga bakomerera Museveni senga Museveni ayagala nnyo Abanyankole lwaki obwakabaka bwabwe yabujjawo soko chimbulire lwaki ababujjawo abwagala ennyo wabakale Munyankole lwaki abajjawo obwakabaka bwabwe oyo Katemba waabwe fe tumumanyi nti Eva Museveni anoonyaayo gurupu emuwagira nga ne bwebe badde enyigirizibwa nga Museveni aginyigiriza naye ng'emuwagira lwakuba ki nti bali eri batulwanyisa lwakuba Banyankole naffe katulwane yensonga lwaki Muhoozi akwata Eddie Mutwe n'amuteeka mu ki n'amukuba n'amala omukuba n'asembyayo mbwali eri ayiga Lunyankole nga ate tukimanyidde ddala ti Muhoozi Munyarwanda ataliiko wadde akabuuza yavaayo n'akonfesinga n'okonfesinga emabega kaawo ng'atugamba ye Munyarwanda bajja bo baali bali Fiji kati ssaawa zino lwaki atubuulira Olunyankole okitegedde era waliyo bakomuledi be batupulantingamu we bamala batuplantingamu bo muze gwe bakola we balaba agenda Museveni gyavuga bo nga bajja amplifyinga kati ssaawa zino byatandise bwanti Abanyankole katulumba Abanyankole leka nkubuulireko Omunyankole ly'eggwanga erikyasinza obbonaabona mu gavumenti ya Museveni wano ekyo nkikubuulira eyankola amataka gaabwe gonna baagatwala gurupu ya Museveni yageddiza naye era batugumbudde Abanyankole eyo lwakuba bambi babeera eyo ewatali kamera temumanya nga bye batukola wano Museveni obusungu bw'ayina ku Banyankole n'Abaganda ne pulaani gy'ayina eri Bannayuganda tewaliiwo muntu atalozezza ku bulumi bwe era Abanyankole abatuufu bafaayo ne bakikonfesinga nti eno ewaffe tuli mu kubonaabona balinywa mazzi ga mu bidiba ekyo nkubuulira gwe tunuulira amasomero ge basomerako Museveni waaba Munyankole nga ne Muhoozi baagala nnyo Bunyankole lwaki ankola abantu bakyabonaabona bwe batyo okiwulidde bano abasajja balina pulaani yaabwe baagala okulwanyisa abantu abamu nga kye baakola Abaganda ne bagenda ne balwana mu nsiko nga Museveni yeerimbise mu kwagala Uganda Abaganda ne bagenda ne bayiwa omusaayi nga Museveni yeerimbise mu kwagala Uganda ne bajjawo Obote ne bamala okujjawo Obote Abaganda baafunamu bate baafuna ezo ze kaadi za Museveni anoonyaayo abamulwanirako newankubadde baba tebagenda kufunamu era waliyo Abanyarwanda bangi nnyo abaagaana omwegattako n'ajja n'akola propaganda nga propaganda anyiiza Bannayuganda okulaga nti bo Abanyarwanda temulina kye mujja tukola ffe Abanyarwanda tunyiigire Abanyarwanda bonna then abatayamba Museveni oba batawagira Museveni nabo bajja kwegatta bwegasi ku Museveni tebakyalina kyakkola kubanga bo mulwanyisa ggwanga lyonna yensonga lwaki ezo kaadi twazigoba tugoba Museveni na gurupu ye ekyo nkikubuulira era Katemba oyo kuva ddi nga batuleetera ebifaananyi ebya Eddie Mutwe oba eby'omuntu yenna gwe batulugunyizza bo bennyini ne babyitulaga kuva ddi njagala mubeere bagezi nnyo mu luno olutalo kuva ddi bakwata Eddie Mutwe nga balowooza tugenda liyakitinga mu ngeri ey'obusungu ne tusigala nga tuli kamu n'ensi yaffe ebalumya omutwe bagamba yiyi lwaki bali kaamu nnyo kibatiisa kati baagala tubaluke kamu n'ensi yaffe batiisa baagala tubaluke tuganye kibawa ne bajja ne batuleetera ebifaananyi ne batulaga nti Eddie Mutwe bamukubye era batwagala tuliyakitinge mu ngeri ey'ekisiru naye luno olutalo tululimu ttaano bwe tuti tuli ku driving seat Museveni nabagamba Museveni ali ku luuzi ekyo nakibagamba lwakuba mwagaano kitegeera Museveni ali mu kuluuzi nti buli pesa lyabanga akwatako alina okubaayo ne lyawaayo kubanga kati ssaawa zino ne bw'oba owagira Museveni otya tolina ngeri gy'ojja kujja kunnyinnyonnyola mu kuŋŋamba nti Museveni mulungi then awo abamuwolereza bonna abatemye emimwa
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.